gwe owosa n'okuba n'empeta ne mugenda mu kidaala ne musanyuka nnyo era buli muntu n'akujagulizaako nti ogenda kuwasa, omukazi n'afuuka ekibonoobono ky'obulamu bwo. Omanyi bameka abali eyo nga beegomba okudda mu buwulu, ate omanyi bameka abali mu buwulu nga nabo beegomba okuddukamu. Kakati bwe tutaba na Katonda mu byonna bye tukola, byonna bye tufuna mu nsi bifuuka ebibonoobono gye tuli. Waliyo yasabirira okuzaala omwana nga bukya yamuzaala teyeebakanga ku tulo kati emyezi 2. Omwana abeera amalwaliro, asula afa, asiba afa. Twetaaga okumanya Katonda n'okukkiriza Katonda byanjawulo. Tonnategeera byenjogerako, oyinza okuba nga tonnabisemberera naye bwe ngenda okumalira ogenda kuba obisemberedde. Katonda omulungi yeebazibwe. Bwe tukuŋŋaana mu bifo nga bino eby'amasinzizo, tekitegeera nti tulina enneema nnyingi, nekitegeeza tugezaako okunoonya okumanya n'okutegeera Katonda by'ayagala mu bulamu bwaffe. Haleluya. Kyokera omugambe nti neiba lekera okaaba, kubanga omubi akwagala nnyo ng'okaaba. Mugambe niyo olwaleero tugenda kuwa amagezi ensereme kuba kibonoobono kyo mu linnya lya Katonda omulamu. Kwira Yesu waffe engaliza waggulu kubanga mulungi. Bw'obanga oyina engalo nga za Katonda zikube, lwaki tetutandikira mu ngero 28 naye nga si bwe wali omulamwa gwaffe omunene, wabula katutandikiremu olw'okubonaabona okuli mu bulamu bwaffe bwe tutamanyi na bwe kwajja. N'abamu ku ffe tukulwana kuveewo naye nga tekuvaawo obulamu bwaffe. Katonda omulungi yeebazibwe. Mbagambye ebintu bingi bye tulina mu bulamu nga bwe twali tubifuna twabinoonya n'amaanyi ne tugateekamu. Wano waliwo abandaba n'abampulira olwaleero ng'obufumbo bw'olimu baabukugaana, n'abaakugaana n'obakyawa n'obafuma. Mama n'ogamba nze tosobola kuŋŋaana fumbirwa oyo omusajja, oyo ye mulenzi gwe nnina gwe njagala, naye ng'olwaleero kyafuuka ekibonoobono ky'obulamu bwo. Waliwo ng'enjogera naye, waliwo ali mu maka ng'ali mu byejjuso. Ebigambo bya kale singa ono omusajja singa sigwe nayagala, kale oli yaliwo ng'anjagala, ono nannimba. Emirundi egisinga ffe ffennyini bwe tutabirirako kisa kya Katonda tukyuzinga ekikyamu ne tugaana ekituufu. Yesu kyava agamba balina amaaso naye tegakola ki? N'amatu. Anjagala obingi atulire gwe kennyini. Birina amatu, birina amaaso, birina emimwa n'emikono n'amagulu. Katonda omulungi yeebazibwe. Kyangu okubeera n'ebyetaagisa okubeera nabyo naye ng'ate byafuuka okubonaabona eri obulamu bwo. Waliyo yazaala abaana 4 era nga yandibadde ajja kusoma abaana be yazaala, naye ng'abaana 4 be yazaala bamutadde ku kibonoobono mu bulamu bwe. Pulisa zimu kuba lw'abaana, ekyana ekimu kikwata embizi, ekyana ekikwata embaata. Ekyandibaddeko ng'ekitegeera ekiwala kikunamira nsi, kyokka nga yamanya Katonda n'obulamu bwe bwonna, era nga n'abamuliranyi bagamba omukazi oyo oba omusajja oyo aliko ekisa kya Katonda. Waliwo abajja mu mikono gyo ne bakwesimbisa naye nga tekuli muganda wo yadde gw'ozaalwa naye yadde gwe wazaala. Ensi zisobola okuyisima olw'ekirabo ekirimu ggwe naye ng'ate ggwe abaava mu ndaayo tekuliko gwe wenyumirizaamu olw'ekyo ky'oli. Bayibuli egamba nti Yubu yakola kinene okutukuza abaana be yalina basobole okutuuka ku mutindo ogwira nga bafaanana nga ye mu Katonda. Bayibuli egamba nti abaana be tekwaliko yadde omwana omu eyagezaako yadde okutuuka mu kootayi. Kati nkozaamu amaanyi muweereza gwali eyo, oyinza okubeera ng'olina amafuta mangi naye nga baweereza b'osumba tekuli mbu yadde alina kwota y'amafuta g'olina. Ekisose ku ekyo kyenjogerako kati. Katonda omulungi yeebazibwe. Kiyinza okubeera ng'ogamba nze nategeera Katonda era mumanyi era ntambula naye, naye nga ku baana b'olina tekuli yategeera Katonda.
atono ononyebazwe engera 28 okutandikirawo speed katulize akabeerawo ababi badduka nga